nga tonaba ku viewing akatambi kano beera nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe no ekigambo subscribe ekiri akadde weekali bulungi nnyo kakonemu buli video enetula kuno ogenda kubanga ogifuna direct ate era tell me where you're watching me from mbere nga nkumanyi muganda wange gy'oli you never know ebiseera ebijja maaso oyinza okubanga gwagenda okuba mukwano gwange asingira ddala wabula nga ate amanya yenze Shila Adita olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nnyindo tugenda kubanga tukoza ennyindo erimwe abalina ennyindo ezaakula ennyindo ezaagejja ennyindo ng'ekulinga ekikonde tugenda kubanga tugiteeka mu shape ennungi oyagala ennyindo ye ebere mu shape ki oyagala ebere nga mpanvu oyagala egaziwemu katono oyagala kugijjako biseera oba oyagala yeeyongereko waggulu yasituka nnyo oba yayimpawa nnyo byonna tugenda kubanga tubikola tugenda koza home remedy ekyasinze obulungi natural remedy etali surgical abantu bangi nnyo bakola surgery okutereza emibiri gyabwe wabula ffe tugenda kubanga twekolako nga tukozesa ebintu ebyewaka ennyindo osobola ogikozesa ng'okozeseza exercise nose exercise okulaba nga ogiyimusa oba ogikendeza oba ogigeza wabula nga ate osobola okukozesa oil bw'obanga omuyina oba vaseline okumasajinga ennyindo kamba twaleko mu procedure batya bw'obeera nga omasajinga ennyindo ogiteeka mu shape gy'oyagalira ddala wabula nga sinnaba baterayo katambi kaneno engeri gye tukikolamu sokobere nga osubscribinga ku YouTube channel yange beera nga okomentinga beera nga olikinga sharinga yita banno bajje batwegatteko ekisinga amakulu ke kadaako gy'okoma okakwata mu buli video yonna etuula kuno togenda kubanga ogisuwa muganda wange katugendeko mu katambi ate tumale tubeere nga tukomawo. Buli ayina ennyindo ennene eyagugumala ennyindo eyeefunyanga ekikonde ennyindo eringa eŋŋuumi ennyindo eringa ekifundikwa igwe ng'oyina ennyindo mudumu mulamba beera nga okola exercise eyo gyensoose okukulaga obeerenga osika ennyindo yo obeerenga osika omubiri gwo gwonna obeerenga ogufundiza wano ku nnyindo exercise eno nungi nnyo abantu bangi nnyo abaagala okuba ne sharp nose nga yagala abeere n'akayindo katono ate era nga kawanvu nga kamulinga ak'omulaalo bangi nnyo nonno babigendera ne ku sajale batere bafune ennyindo bwe zityo wabula gwe kino osobola okikola naturally n'obeera nga gwe opracticinga nga buli ddakiika omubiri gwo opracticinga nagwo okushapeninga omubiri gwo mu ngeri gy'ogwetaagamu yonna amanya yenze Shila Adita eno ye YouTube channel yange atanaba kubanga subscribinga beera ngo subscribinga chance ekyaliwo notification gyokone mu buli video gye tunateeka ku eno egenda kubanga ekutuukako direct kyoba okola beera nga okomentinga tumanye
ki kyolowooza ku video ze tuba tutaddeyo ate era teweerabira kubanga olayikinga tekako n'okuviewinga. Olunaku olwaleero tubadde tutunula mu ngeri gy'oyina okubanga oshapeningamu ennyindo yo eve mu kubeera omudumu, eve mu kubeera tukutuku, ebeere ennyindo ey'ekintu ekirungi, ennyindo efaanana obulungi buli muntu yenna gy'asobola okwegomba. Ng'era bw'olaba nga bookera ku makya n'okola eriiso eryeru, n'okola akazigo mu mannyo, n'okola emimwa egya pinki, n'okola ebisigo ebingi n'ennyindo osobola okugikola. Waliwo bunnoozi shapena bw'osobola okuba nga oteekako, naye obwo buyinza obutakukkiriza kussa bulungi. Kiba beta n'okozesa exercise ekuyamba okusika omubiri gweno n'oguteeka wano, n'oguno n'oguteeka wano, ogweno n'oguzza eno, n'ogweno n'oguzza eno, n'ogweno n'oguzza eno, ennyindo osobole ogiwa sharp, osobole ogiwa shape ennungi. Eno no remedy wogikola buli lunaku nga okyemanyizizza ku makyanga wakazuukuka obudde bw'ekiro ng'ogenda kwebaka ng'oli free n'obeera nga okikola mu mwezi gumu ogenda kuba nga ofunye ennyindo esinga obulungi, ennyindo eri sharpened obulungi. Kino kigezeeko nange Shula Adita togenda kuddamu kwejjusa. Beera nga okozesa remedy zino zenkuwa munnange zikola kubanga nange zinkolera. Gezaako okyuse obulamu bwo. Ennaku zino emibiri tukanika mikanike, tetukyakola bino nti sajja lwe biki ebintu okyasobola obyekolera. Oba sekyo osobola okukozesa akakwata engoye ka pegi n'obanga gwe ennyindo eyo ogirumisaako webibanga tebiikulume. Nenze ndaba the best way, engeri ennungi ey'okukolamu ennyindo kwe kubanga okozesa engalo zo, emikono gyo, n'omanya shape ennungi gy'oyagala ennyindo yo ebeeremu. Obudde bw'ogimalirako ng'ogikola osobola okukozesa ka oil obutakuluma nnyo, n'oteeka ku ka oil ku ngalo zo n'otandika okubaga ennyindo yo ogisika, n'okwata kaneeno akali waneero n'obeera nga osika ennyindo yo ebeere nga ejja mu shape gy'obeera nga ogyagalamu. Nga mu katambi kali weesoose okubalaga oleme kukola nsobi ate ofune ennyindo ng'ejagaladde etunudde eno, eno ng'etunudde ero, ero ng'etunudde eno, ate wano wanene ate wali watono. Osobola okukozesa oil n'okozesa engalo zo n'oba nga osika kuno omubiri n'ebeera bwedi. Okyakisobola bulungi nnyo muganda wange. Gezaako mu mwezi gumu ogenda kuba nga ofunye ennyindo ennungi ekyasinza okuba nga erabika bulungi muganda wange. Vidiyo eno weba ekukoledde bulungi, nkusaba komentinge wansi mmanye ki kyolowooza. Teweerabira kusubscribinga akadde tokeerabira. Buli vidiyo netula kuno egenda kuba nga ekutuukako direct imbagalanyi.